Omufere Frank Gashumba bwetwogera kati taliddamu kuyisa His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine mu kamwa ke okusinziira ku bubaka His Excellency bwamuwadde. Baganda bange, mikwano gyange, twongera bajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine the President of Uganda olwa bannayuganda ng'ali wamu okulaba nga tutereeza eggwanga era ng'atunudde okulaba nga tubaako ekyenjawulo kitukola tutwale eggwanga lyaffe mu maaso ate tubeeko n'ebirala byetutambulirako. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti tutunulira okulaba nga tutereeza buli kimu ekyasoba era ng'eggwanga lyaffe litambula nga ligenda mu maaso. N'abo bonna abajja ne beerimbika mu kkubo lyaffe okutulemesa oba okubaako embeera gye bateekawo. Twongera bajjukiza n'okubategeeza n'okubagamba nti tuli sorry okulaba nga tetusobodde kutambula nammwe. Eggwanga lyaffe tulyagala ate tumanyi bye twagala era tusuubira tujja bituukako. Mmwe mwenna abalowooza nti lino eggwanga lyammwe, mmwe mwenna abalowooza nti mmwe mwekka abalina ekyokuddamu ku ggwanga lino, twongera bajjukiza n'obategeeza nti tukyalina budde bwabo abalowooza nti be balina ekisembayo ate era n'ekisooka. Ffe tutunulidde okulaba nga twetereezezza tutereeza tutya eggwanga lyaffe era tutambudde tutya okulaba nga tutereeza ebisobi era Mukama ng'ali wamu naffe ng'atukwatiddeko tusuubira nti Uganda yaffe ejja kununulwa era tujjafuna ekituufu kye tulina okufuna. Bano abafeera batwerimbikamu bajja fuuka lufumo mu ggwanga lyaffe ate naffe tujja kutambula. Mukomera yeena ali mu kumwenya aveeyo. Ani yamuteekayo? Ebisumuluzo ebyeggulira abirina. Bannange mufubye nnyo okupika ekintu kino ekyekkomera. Mwagadde okulaga ensi nti Besigye muzira mu bufunze. Kano Besigye kaali mu kkomera ndowooza tewabeewo na bwekyusizo bonna. Olaba Besigye, Ssejjirinya, yateekebwa mu ntaana ensi n'esigala ng'etambula. Bantu bangi bafudde ne bayingira entaana ensi n'esigala ng'etambula. Gwe ki ekikulowoozesa nti okusibwa kwa Besigye kwaleka kusibya akalimi k'essaawa ensi tetambula? Ensi yeesigala etambula era buli ekyakolebwanga nga tonnagenda mu kkomera oba nga tonnafa kigenda kusigala kikolebwa. N'olunaku lwaliyingira Kabuli tugenda kusigala tutambuza obulamu nga bwe tulina okubutambuza. Tugenda kusigala tutambuza ensi oba ensi ejja kusigala etambula nga bw'ebadde erina okutambula. Kakati tukuba amabeere mu muliro tuleme kuddamu kulya mmere buli budde tubeere ku bunkenke nti omununuzi w'eggwanga ali mu kkomera. Omununuzi w'eggwanga bw'aba ali mu kkomera ali mu kifo kituufu ng'akaayanyima ng'omununuzi w'eggwanga nga Mandela baamusiba emyaka 27 naye gye emyaka 27 teyagikozesa kukkakkanyanga banne nti bannange nze nasibwa emyaka 27. Naye ono gwe baakasibayo obusibye emyezi obwezi alinganga akakoko ku kyala akabiise ejje litasobola yadde okukkusa omwana omuto ne kagenda nga kawogganira ekyalo kekekekeke just nga kabiise ejji litya naye ng'ente esobola okuvaamu amata agagabula amaka amalamba ne batunzaako ne wanneiba oba ne bagabako nga yeesirikidde etudde wali. Bannange ekigambo kusibwa kwa Besigye tukikooye. Temulina muntu yenna gwe mugenda kukkakkanya lwa kusibwa kwa Dr. Kizza Besigye. Ekirungi Dr. Kizza Besigye bamusiba asumululwa. Naye waliwo abantu abali mu kkomera bajjamiru mukulu abatalina na ssuubiri dda. Waliwo abantu ababuzibwawo nga Bakibalama be tutalina na ssuubiri ddamu kulengerako. Singa otuuka e Luzira, singa otuuka e Nalufeenya, singa otuuka mu Safe House, waliyo abantu abatalina ssuubiri ddamu liraba ku njuba ya ku nsi. Waakiri nno Dr. Kizza Besigye ali Luzira buli ku makya akeera n'ayanikanga enswaswa ne yejjayo mu kiyumba gyali n'ajjayo takumusana. Naye waliyo omuntu ng'enjuba yakoma okugiraba olunaku lwe baamuyingiza ku ssemwayi nga tamanyi oba buzibye oba bukedde, nga tamanyi oba bwakumakya oba bwakawungeezi. Ne munnanga abantu abo tebaleekaana nnyo era ne bwe bavaayo tebaleekaana nnyo singa tugamba nti omusibe
kwe tulina okupimira freedom fighter then twali tunuuliddeko ne ku ngeri ey'obusibe ali mu kkomera ng'asula ku mufaliso gwe sinakininga n'ekiro addayo ekasangati ayagala okusibwa kwe tukutiitiibye nnyo naye nga gyasibiddwa akkirizibwa n'okukyalirwa nga waliwo bassammugumya be baasibira Congo nga waliwo be baasibira mu zi safe house nga waliwo abali eruzira nga tebamanyi ddi lwe bagenda kuvayo kambabuulira amakomera g'e Uganda mulimu abasibe abatali ba kkooti nga basibe ba Museveni nga tebamanyi ddi lwe balivaayo tebamanyi ddi lwe balireetebwa mu kkooti tebaleetebwa mu kkooti tebalina ssuubi yonna naye mwana wattu nga tebateekako nnyo bantu kalaaca era nga ne bwe balivaayo mukama bw'aliba asaasidde tetugenda bateekako bipimo bya freedom fighter eggwasaana entebe bwe kibanga okusibwa oba asibiddwa yasaana entebe tulonde theni ku basibe beeruzira abatamanyi biri bweru kuba basibiddwa nnyo ate nga basibe babyabufuzi naye muli kwona bw'agendayo emyezi 2 naddambu ayagala kuweza muwendo mbu yakyasinza okusibwa emirundi emingi okusibwa emirundi emingi bubeera busiru omukyala okubuna amalya si birungo okusibwa emirundi emingi nga tofuna ttuufu lyonoonya kibanga kubuna malya okubuna emalya si byebirungo oluusi kaba kabonero ka bwalayisi oluusi kabeera kabonero ka buwutta Dr. Kizza Besigye bw'aba abunya amakomera teryamuganye kubuna makomera naye ekibuuzo kiri kimu mugezi nnyo ng'amagezi ge gamubunyisizza amakomera Dr. Kizza Besigye yakasibwamu emirundi 93 era ekyo kye bateeka mu likodi naye emirundi egyo 93 Dr. Kizza Besigye gye yakasibwa tugiteeke ku minzaani tugigeraageranye n'emyaka eno gy'Olivia Lutaaya waliwo koyini ne wabeerawo n'akapapula osobola okubeera n'ebinusu 10 eby'ebitaano oba ebinusu 20 eby'ebitaano senga nina obupapula bw'emitwalo 5 bubiri bwokka kikufuula nsinza ssente mbu olw'okuba ggwe olina jjegejjege aleekaana mutunuulire ku baana nga bo Olivia Lutaaya throughout emyaka 4 consecutive mutunuulire Ssaanya oyinza okwesanga nga yavaayo nga n'omutwe gwe tegugatta bulungi olw'ebikolwa ebyabakolebwako mu kkomera naye oddira bwe yakasibwa emirundi 93 naye nga bwe tugatta emirundi 93 Dr. Kizza Besigye gye yakasibwa tegikola na mwaka gumu mirundi 93 bakwatira ki kubanga singa bakwatira mu kkubo lino naye ng'okyali ku lugendo lwe lumu ne baddamu ne bakwatira mu kkubo lyerimu omulundi ogwokubiri osigala olimu amagezi gw'atasobola kuyiiya nga n'embwa obubwa esobola okumanya nti ekkubo liri bwe nnabadde nzija lyabaddemu emiwunyo bwe mba nzirayo nina okukyusa mpitiremu mu ffene gw'ewatteefe era neesalinkiriza eyo kakati musajja kyono omukulu gwe bakwatira mu kkubo eriso omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna paka ku mirundi 93 naye nga tetufunanga kiramu kyonna kiva mu kumukwata embwa eba temusinza amagezi kubanze sisobola kukola kintu kyekimu naye nga kireeta results zezimu ate nkisuubire okuvaamu ekiramu mu ngeri y'anaddiŋŋana amawolu agajjamu omukkuto amawolu ogaddiŋŋana toli oti okusobola okugafunamu omuki omukkuto okusibwasibwa tekusobola kuleetera buyinza nkiddamu okusibwasibwa tekusobola kuleetera buyinza laba nno ate oli bwambuuzizza nti Mandela nga ye kwamuleetera obuyinza Mandela yasibwa teyasibwasibwa era bamandera b'e Uganda be Olivia Lutaaya si ba Besigye be Bamuudini Ssaanya si ba Besigye be Bamachete si ba Besigye Besigye tasibwangako
Besigye asibwasibwa kubanga singa yali yasibwako oba osanga singa n'obuyinza yabutwala dda gwate walisose ne weebuuza lwaki asibiddwa. Buli omu ali ku bibye kubanga twamumanyiira. Okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye tekuleeta impact yonna mu Uganda ne bwe yali ng'akyali leader of opposition. Omanyi lwaki? Walaale ng'ennuma tulowooza atema buki? Bulali nti buli lw'ova okunywa omwenge gwo okomawo oleekaana nti walaale ng'ennuma ne bw'eri kuluma ebituufu tuligamba otema buki? Bulali. Kakati Dr. Kizza Besigye olw'okuba sibiddwa nnyo nga tasibwangako kyova olaba ne bwakwatibwa buli omu asigala ku bibye era ng'alinze nti essaawa yonna ajja kudda otwamumanyiira Kyagulanyi lwakwatibwako ndowooza omanyi kyekitegeeza. Emirundi 2 gyokka naye eggwanga lyatabanguka, eggwanga lyabeera ku bunkenke. Kakati ekikulu si kyaggwe kusibwa, kya impact gy'olese ebweru ng'osibiddwa. Okusibwa kwa Dr. Kizza Besigye tekuyina impact yonna oba influence yonna mu nkyuka ya buyinza mu Uganda. Ogamba nti Bobi Wine ali Dubai, ye Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera tebamulaba bamukwate. Fale tubaganye. Bw'aba ye Dr. Kizza Besigye awulira nga yeebowa ayogere n'abaamukwata bakwate Kyagulanyi. Bwe kibanga Besigye ekigendererwa kye kyakukyusa ggwanga ayogere n'abaamukwata bakwate Kyagulanyi, olabe eggwanga bwe litaakwata omuliro. Olabe oluwannanda lw'e Gaza bwe lutaakwata evvumbe kubanga tukimanyi nti ye bwe bamukwata enfumita yaabwe gyali nzibu nnyo. Y'ensonga lwaki Abaganda baalugera nti gw'omanyi enfumita tomulinda kugalula. Kyagulanyi lwe baasooka okumukwata walaba engeri gye baamutuddiza nga takyasobola kwetambuza, nga takyasobola kukola ki ebyaluwa, era y'ensonga lwaki tetwabawa mukisa eruuka. Munnange ye musajja affe bamukwata akomawo obugalo bukyawuba bulungi, akyayimiridde ku magulu gabiri era ng'ayogeza mangi nnyo amaanyi. Essaawa yonna omusajja agenda, essaawa yonna omusajja yetakubwa, yetatulugunyizibwa, yetakolebwa ki. Y'ensonga lwaki naffe tetufaayo kubanga ne bw'abeera Luzira Besigye tulabanga abaagenza obugenzi okuwummulako. Akomawo kye kimu okusingako ate Kyagulanyi ye bamukwata. Naye yo gavumenti oba ggwe ng'omwogezi wa gavumenti omutembeesi omusudi, omanyi waliwo enjawulo wakati w'omwogezi n'omusudi. Mwenga mmwe omusudi wa gavumenti Kalebeesi nyuba wabule Kyagulanyi bamukwata aleme kubeera Dubai nga Besigye ali mu kkomera. Nga lwaki abeera Dubai nga ye Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera? Bamukwate olabe ekiva mu y'ebiraka. Mugezezzaako nnyo okutusibako ekintu kya Dr. Kizza Besigye ekyekkomera. Kale tukkiriza nti naffe kituluma okubanga baamusibye naye tetugenda kudiiringa na muntu akozesa strategy emu. Ne bakusiba emirundi 99 ng'owulira okyayagala ogw'ekikumi. Kakati ogwo oba ogufudde muzannyo kibanga omuntu bw'atemula. Kakati atandika n'anyumirwa nga ye ayina ne waawandiika nti omu, babiri, basatu, bana. Kituuka ekiseera nga ye muzannyo gwe era nga takyefiira era nga takyegendereza na ku lwa bulamu bw'abantu. Kakati ye Besigye nti gufuuse omuzannyo lifuuse katala baba bakamusiba emirundi 93. Kakati ye anyumirwa kinyumirwe kubanga ekigendererwa kye kyakuwesa muwendo gwa mirundi gye yakayingira mu kkomera. Kati ye akifudde kinyumo buki? Bunyumo nti yenze Munnayuganda akyasinza okusibwa emirundi emingi, naye ng'emirundi egyo emingi gye yakasibwa ne bw'ogigatta tojjaamu mwaka gumu. Olwo Olivia Lutaaya boogere ki? Bassaamu boogere ki? Ne waliwo ne be basibidde mu ntaana nga Sseggirinya ye yagenda tagenda kudda baamusibira mu ntaana. Kakati gwe otunyumiza ali Luzira. Singa bakutuma
ogenda obikkule ewasibirwa seggirinya osobola okutunulayo n'omalayo ennyuma z'ennyindo zo oba amaaso go yadde eddakiika 10 kakati ate otunyumiza omusibe w'omukkomera nga waliwo omusibe avunda otunyumiza omusibe w'omukkomera nga waliwo omusibe avunda olw'okuba mwagala okutambuza ekiyiri kyammwe freedom fighter bannange freedom fighter bamusibye ennyo Dr. Kizza Besigye era bannange freedom fighter namunagani freedom fighter namunagani oli mugayaavu bugayaavu ngajaba sigamye nti nvumye ekisolo kye bayita engajaba kyekyebakira emikono kaka ne Dr. Kizza Besigye yafuuka ngajaba eyeebakira emikono olw'okuba yamanyiira okusibwasibwa ate era ne kano njagala okayige okuva n'olunaku olwaleero ne kano njagala okayige si buli atuuyanidde ku lubimbi ndi aba asinze okulima omuntu omunafu tatuuyanidde ku lubimbi neyano omuntu omulafu asobola okutuuya n'ekidomola ky'amazzi oba ekyentuuyo naye ng'ate abamuli mu maaso tebatuuyanye era si buli ayimiridde mu kasana ku lubimbi nti abeera mulwadde oluusi obukodyo obwo twabukozesanga nnyo ku mmimbi okuyimirira mu kasana n'otuuyana nnyo maama najja nakukaatakaate oba jjajja kisinziira gwe wabeeranga naye n'agamba oli mulwadde genda eka naye nga kikufuula omulwadde oluusi abantu bayimirira mu pozishoni we gusobola okubookyera ennyo naye nga batidde buvunaanyizibwa akiddamu oluusi abantu bayimirira mu pozishoni gwe woolowooleza nti bakozi nnyo oba bali ku katala ddene nnyo naye nga batidde buvunaanyizibwa Dr. Kizza Besigye mulaba nga ayimiridde mu nsana ku lubimbi balabe nti ye yasinze okukola olubimbi lumulwazizza n'okumulwaza kumbe bubadde bunafu anaatwala obuyinza bwe kiba nga okusibwa ennyo naye strategy yakutwala obuyinza ate obuyinza bwe walese bweru obunoonyeza munda ate obadde oti ng'obuyinza tobutwala ate obuyinza oyagala kubutwala ng'oli oti obuyinza oyagala kubutwalira ku mpingu obuyinza bufunika omuntu omulafuubanyi ow'okubufuna so sayo yalaga nti mulafuubanyi mu kubufuna akakodyo ak'okusibwasibwa oba osanga edda kayanamyanga gundi bamusibye okusiba mu Uganda kwafuuka kwa bulijjo kubanga kakati basiba n'abayonsa n'olaba Nakawere nga bamusibye basiba n'abakyala Nazzikuno ng'omukyala okumutwala empanga bannange era nga RC wajja n'omusirikale va ku by'ennaku zino poliisi nejja buziffe edda wajjanga okunnona ng'ozze n'owa RC bwe yajjanga n'omusirikale baateranga kunona basajja oba bavubuka naye kyabanga kizibu okulaba nti RC akutta omukyala ku mulembe guno kwe bakwatira n'abakyala nga gwe kwolowooleza mbu kukwata kiba kyamaanyi nnyo kwe bakwatira n'amabujje nze bansiba nnina emyaka 14 simanyi oba ekyo nakikunyumizaako ssebo mukulu nze bansiba nnina emyaka 14 era nange nsobola okukugamba nti wakati nga naffe tubadde tukola ebyaffe naffe obulamu bwaffe twabuwaayo ku lwa struggle era tolowooza nti ebbanga litubadde mu ndongo tubadde bayimbi buyimbi ebibadde bigendanga mu maaso mu ggwanga tubadde nga tubitazaama era nga tubyetegereza bulungi y'ensonga lwaki byatwanguyira okujjoyininga ate nga tubitegeera tetwagwamu bigwe muleke kulowooza nti olw'okuba bano baluddewo olw'okuba bano basibiddwa kakati Besigye baba akamusiba emirundi 93 yenkana ne Kyagulanyi obukulu ye emmere gye yakalya nga togibala nti esinga eya Kyagulanyi obungi emirundi 93 ogusooka ogwokubiri n'okuba wali ebbando ye10 erisooka n'okuba wali 10 eryokubiri n'otuuka ku mirundi 9 obutu 9 nga buli mu 10 ng'oyagala kuyingira gwa 10 mbonoonya buyinza maama newankubadde addiŋŋana amawolo agajjamu omukkuto naye ggwe ogenda kuddiŋŋana amawolo ku mpingu obuyinza butwalibwa bagezi era ab'amaanyi so si basympathy seekers ate aba NRM simanyi lwaki
be basinze okupika ekintu kya Besigye ali mu kkomera. Omanyi yamusiba, omanyi ekyamusibisa, oba omanyi nti bali mu kazannyo, aveeyo yogerako nabo bamute. Besigye gw'owaana okubeera ssaabalwanyi oba omulwanyirizi w'eddembe omutuufu alina okujjawo Nakyemalira. Ate Nakyemalira gwewagira kati ezo statement bbiri nga tezisobola kutuula mu kiseero kye kimu. Abasamize ate be bawaana ennyo kalidinaali, be bawaana ennyo sheeyi. Abasamize bannange muleke kutukuba bibuuzi bya Dr. Kizza Besigye bamusibye atoloke. Awo tujja gamba aleeseemu ekipya mu kusibwa kwe tatolokanga nako kakati mirundi 93 nga tonnamanya naye batoloka. Kati listi atoloke. Awo then olutambi lukyuke kubanga okumukwata go tugawulidde era tugasomye okuva mu mwaka ndooza gwa 99. Kakati kyekiseera atulengezeeko kapya bakayita kutoloka atoloke mu kkomera gye bamusibye. Naye buli lunaku bamusibye. N'akolawo ki?